Aisha kyekyabekolo olunaku kyekyojjukira. Omukyalo ono gwe tutagenda kwatuukiriza mannya alina emyaka kati 24 era nga yakatuula ekibiina eky'omusanvu. Mu mwaka gwa 2018 ono yagwamu ekikangabwa omu ku baana be bwe yawambibwa ne kizuuka tiyali asaddaakiddwa. Omulambo gw'omwana ono gwazuulibwa mu bitundu by'emmagama g'ejjinja era nga kigambibwa nti bbaawe ye yali emabega w'okutirimbula omwana we. Ne tugendayo bwe twagendayo nagenda okutuuka nga yeeye kuba nalabira ku bigere kati bwe twatuuka bamusalako omutwe ne bamusalako private part. Taata we yali emabega waakyo kubeera ye yamutwala n'abasajja abalala 3 besimanyi. Simanyi yagamba baali bamusuubiziza ssente. Agamba wadde omusajja yakwatibwa era ng'akyali mu kkomera ategeezezza nti yamusonyiwa oluvannyuma lw'okulokoka. Kyokka olunaku lw'eggulo Paalamenti y'eggwanga yayawukanye ku mukazi ono bwe yayisizza etteeka erikugira okusaddaaka abantu era n'essaawo ekibonerezo ky'okuwanika ku kalabba eri oyo yenna anaakwatibwa mu kikolwa kino. Omukyalo ono agamba nti etteeka eryaleeteddwa ligenda kuyambako okukendeeza ku kisaddaaka-bantu wadde ye agamba baawe yamusonyiwa. Sibbi ery'okuteeka omuntu ku kalaba kuba omuntu waba asse naye aba agwana kufa naye. Nze kati wendi kati nalokoka. Nze kyemmanyi kuba Bayibuli egamba nti omuntu bwakukola obubi mukola obulungi. Kati nze nga munze nze namusonyiwa. Kati nze sifaayo babamuteeka kalaba oba tebamuteekako nze namusonyiwa era nakita. Ono yaddamu okusoma oluvannyuma lw'okubudaabudibwa ekibiina ekiyamba abaana ababeera bawonye okusaddaakibwa Kicampis Child Care Ministries era nga yakatuula eky'omusanvu. Mu kitundu ky'Emityana nayo ekisaddaaka baana kyafuuka ensonga era nga baabaayo ebibonerezo ebiri mu tteeka baabisanyukidde. Justice served. Ngamba oba bino byonna byalinda bibeewo kubanga mu butuufu amateeka agabadde gakwati nkigamba mu Luganda amateeka agabadde gasalirwa abantu ng'abo babadde manafu. Naye okutemula omuntu n'omalawo obulamu bw'omuntu kibiino. Abantu basaddaaka mbuzi, basaddaaka ndiga, naye omuntu watuuka okusaddaaka omuntu. Ndowooza ekibonerezo ekyo naye kiba kimugwana. Naye omuntu yenna wabanga agenze ku musawo omusawo n'amugamba okuwonya njagala ndeetere omutwe gw'omuntu oba ndeetera ku kitundu ky'omuntu yenna, nze ngamba wandidduse n'ogenda ku poliisi. Peter Sewakiryanga nga yakulira ekibiina kya Champis Child Care Ministries ategeezezza nti abadde musaale mu kubaga ebbago ly'etteeka ku kisaddaaka-bantu era ng'agamba nti lyajjidde mu kiseera nga ne Paalamenti yakaloza ku bukambwe bwa kisaddaaka-baana oluvannyuma lw'omuntu okugendayo ng'akutte omutwe gw'omwana. Lize mu kiseera lyalwa nawo. In fact nze ndowooza lize lyanguye olw'okuba mu bbanga ttono nnyo emabega twalina omwana gwe basalako omutwe ne bamutwala ku Paalamenti. Paalamenti negamba ekintu kizze ku mulyango gwaffe kati katukyanguye. Naye nga tumaze emyaka mingi 8 10 tugezaako okugenda ku Paalamenti ne tutuula mu committees ne spendinga sente nyingi ne government ne spendinga sente nyingi nnyo ne watabaawo kikolebwa. Wabula ensonga y'ekibonerezo kya kalabba agamba nti naye takkiriziganya nayo wadde abantu bangi baagisanyukidde. Nja kuwa ekyokulabikako nga America balina death penalty akalabba era bakakozesa. Naye America y'emu ku nsi erimu abantu abatta abantu bwogenda ku statistics batta abantu bangi nnyo buli mwaka. N'olwekyo nga ekyo ate n'ekirala ensonga y'ekisaddaaka-bantu yadde kibaddewo ebbanga naye si ddene nnyo kati tukyakikozesanga ekyokuyiga. Okusinziira kwakulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namutebi, etteeka eryayisiddwa Paalamenti olunaku lw'eggulo teryaleeteddwa mu mutima mulungi. Okusinziira ku kunoonyereza oba okusinziira ku fayiro zonna ze tutambula nazo ogenda okwekanga gye kiwunzikira taba musawo wa kinnansi. Sijjaga nti mpuliriza abasawo b'ekinnansi naye ojja kuwunzika nti olwaliro bw'oleeta etteeka eryo n'ogamba nti omusawo w'ekinnansi anaasangibwa ng'asaddaasa omuntu waakuteekebwa ku kalabba.
twawula ddi nti ono omuntu musaddaake oba si musaddaake. Ono agamba nti tebaabebuuzaako ng'abasawo b'ekinnansi ng'etteeka lino libagibwa n'okuyisibwa era ng'asabye Pulezidenti Museveni asooka alindeko okulisaako omukono. Baakireese nga balina kye baagala okuyisaawo. Etteeka erirambulukufu litwala time ne banoonyereza. Toyina bw'oyinza kugamba nti ojja kutegeerera omujaasi gwe civilian. Oyina kusooka kuyita mujaasi n'omubuuza nti abantu bo b'otwala bw'ajja emundu okuba omuntu tumukole tutya. Ne tubawa advice kiki balina okukola. Namutebi ebyogerwa nti abasawo b'ekinnansi basaddaaka abaana kikubyemu ebituli bw'ategeezezza nti empewo zaabwe tezikkiriziganya na musaayi ng'oba oli awo abakola ebikolobero nga bino beerimbika mu mulimu guno. Teri asinga Maama Fiina kukola risaaki ya ssente oba kukola risaaki ya kunoonyereza nti omuntu afuna atya obugagga. Naye tewali paati bweti wadde akatundu bwe kati akaleeta obugagga wadde okufuna essente nti osaddaase muntu. Kubanga nze Maama Fiina nembeera mu piriyodi nga ndi mu nsonga z'ekyala sikkirizibwa kutuula bulenga kujjanjaba. Kisaana kitegeerekeke ti singa etteeka lino lisibwako omukono anaasangibwa nga asaddaase omuntu n'anaasangibwa n'ebitundu by'omuntu saako anassa ssente mu kusaddaaka omuntu baakusalibwa gwa kufa so nga anaasaddaaka omuntu n'atafa waakusibwa emyaka 10. Gerard Ruyima, NTV Akawungeezi.